ebigende awo soko yongera utangazaawo kati bakujja ko passport yo ne bikwata ko je wava wazalibwa wa nga details ezibera mu passport kati unakuseba kana waka mangambo wayo mtu babbi banumbayo nayigira kumbi n'ekibuga nengera ali mu chezi neneggali abaye tebantema ko mutwe ezo kubikirawo kitaawo banyoko nno ala batabyonoonye nga ate dokolo nakuloge no linyenyonyo baba kubikira nyoko banna esimaira kumete ekitegeeza kiba kinene ningambe nyonyi simu yiyo bwala bono kakubirawo ne kajja mu hoteli ne kakubako passport yo Winzo ga osula la kombo bokolera sapa obongo bonna n'omubiri gutambulira ne kugenda ere manyi obongo n'omwoyo kati wano osigala obusigazi mu Uganda ng'omubiri nenga tokyaliwo kati mbandi muloje busiya essimu n'enjira baye UK nenkwata essimu omusajja ayita mu bwangu kawukisemo onze bwangi Padoni ate network adevudeko yakuita kabuti chamuza mwe is this Mr. Kawuki someone yeah ndi ka chone chulia mango bana lisubira bali batu briefings eti bakukubirira banange mbali ya tu navako obusiru ngaza kudda mubakubira nkuba ku simu ngeyitamu nkuba ku simu ngalese ngoyitamu nakuba esimu ng'abantu basanga ajja kugizako zakumanyiraje ane ebintu ya visa kati okogga kyokisoka era bayagala okukogga ng'oli togenda mujibu gwesaba abantu ekibagana okwogera nga submit ze visa ng'atandise engojeko ekyobulogo oli obutagaliza byetuyina mu muwango oli ate nno kati omuntu asobola okuba nga takuloze buloza teryabanga na ddogo akuba simu kwembase nalopa nabagamba oyo omuntu bwanne bwati abamanya go omuntu bwanne bati temuwa visa ate abazungu okuba bagala olugambo tebabuuza lwaki tetumuwa kateri muntu ava bweru nga mugenze bwenna ne mukomawo nga mutegeeraga noba lwaki nkutiisize ekyo gwe tokimanyi jokera baba batwala bayiza otwala abdumulasi batwala gwene batwala kati batwala bantu nga bataano naye nga mwenna muli ku nnyonyi imu naye bwe mubeera eri wallahi temukomawo wano nga muli bulungi nolwe nagenda nolagadde South Africa twakomawo era nga tetukogera kale oli ku mukutu gwa Uganda byogere era gyo sinzira okuba ate ng'otulwe banye balide ddala kubizo subscribing sharing commenting asa kono ku mukutu gwa Uganda byogere tugamba ntune mu buli mbeera ya ekola nalisigati yakoza kuvumbulira nsonga sa kono kwemboze saliza bulijjo onako olwaleero negatiddwa ko MC Kapale twali fenne ekire kyakesa Saturday Friday ekiro twali tuba wasoka kubizonto na performing ku bizonto twali wabwerunga olugambo lututta nakola nesenga sebanga twakola na bibi nakulabaawo ngenda okuddamu okulabanga nenga watayimu mulese semulidde nekumbe nali wakola katono manyi kati ezo concert z'abasajja oli ategese ku show ye watu onakola nnyo bingi nnyo bino byenalabye nga bigaya ali mu ntalo buli bale togenda okuddaawo kagamba ebyo okola katono oba concert ebayoli ate kubanga attention yonna y'abantu babalinda mugenyi mugole kati mwetemwina okumalira kubamalira nnyo budde so abantu obutakukyawa n'okunyiga okola n'ovaoma kuba bakulabidde ebbanga kakiringa nze kati kubiragaja okusanga nwanira stage tekiba tekikola okujja nga nawe endaga nga nashe walala pozi ng'olina gw'olabye omugagga ali mu audience obanga ate nze abagagga b'omu audience balaba simanyi nnyo basabiriza era bampaji baagala ebiseera ebisinga kubanza abagagga bange bali machuwa badda sibe bana bagagga b'ennaku zino abange badda bakirumira ba mu Kigundu obadde nabo kayongo fashions badde nabo bantu bamanyi ebintu byange kati omanyi system ekyuka KAKALAAMU system ekyuka bweti buli kintu kina time yakyo bamoti baliwo era bakyaliwo naye ate baliwo waliwo bakubera ne iti kagamba bamoti kati balinga bwala banti golodi balinga gold baga mzunga gaga old is gold bokati abo balinga mwenge wine yako mukulwa mu store jako mubero webbe kati ne baberawo time yabe era abantu ababamanyi bafani betu baba kyusako
kati ffe batulabanga bali muzannyo bo bafaani ba mooti owakakalamu aba wakakalaamu oli ne bwagenda ku peji enda abazukibanga musajja kukwasa mukazi waka n'agenda n'akola byakoze yonna at the end of the day akomawo waka bebatera n'olugero olugamba mbu omukalo gwe taseerwa mbisi omukalo gwe taseerwa mbisi wamala n'okitegeera kitegeeza omukalo bubera n'omukalo ewaka ennyama egiwakalirira kati bw'otuuka mu katale ng'ennyama ya bbeeyi ogakangenenje ku mukalo gwe ng'ogussa mu binyobwa kati yabeerewo mama wawaka ekiro ekyo kya Friday we twesange Kololo nga muli ne Ssebbanga mwali bazzibawa program oyina okulaninga enkeera era muneera ndisoka okwebaza Mukama Allah subhanahu wa ta'ala manyi musajja musiraamu ati ndi mu ddiini zonna wensanga wonna wensabira amayinza ekyemanyi Katonda ali omu so era nebaza Mukama okuba nanfunye omukisa okuba nange naliko ku festival ey'amaanyi era nempeebwa omukisa muganda nange Eddie Kenzo ne tutuula era nenebaza Senga Ssebbanga okwati yaliwo ne tukwatagana ffenna bangamba eri stage eyasooka mu abagiriko era ffe twaliwo official era gwomu yalinako okwo ku data aba ku internet nze naliko awo era nga nze nkwata live okumala ku mpisho yonna gwe wakikola otya nga bala yagaana internet bakiri abaleeta mu jama mu ndo omusibu byali mu jama naye kati nze engeri gye ni musajja mukulu ate abasirikale bonna bakuuma ekisawo ky'ekololo 95% bamanyi my friends abo nabo nabakola kunira bonna bakulira situite bamanyi era kyovanze yange tebagijaminga ate nze olukusa nalufuna kuva eri Kenzo yennyini era ngagenda live kyova abantu baliko bangi nali sikola nko live yedda abantu bangi bagamba nti gwe ke abadde ku TikTok kubanga buli yatuukanga nga buli agezaako sinika ka message katuukanga nkeera kati ate tebakitukola ne musho ya Wininwaji n'ekigeera kifuuka omudizi obuze kati kituufu era abantu bange wedanga bwengenda kubedda kimu abantu bawerera bitano lunana nenga abantu bavaawo kumbe kumbe ze nalikonze kae anyway show yatambula bulungi nnyo nnyini ddala era waliwo promoter wo erinnya bawulira kubagala luba waliwo luba promoter nawulira kawo bwe twajja ku kisaawe ffe twajjawo emisana kati netugenda eri mbasirikale babeerawo ku kisaawe tuba tunyumya nabo ne batugamba mbu waliwo omusajja yazze nga basamuninga ebbaluwa eyimiriza Kenzo yakyegaana nakimubuuza agamba nti era teyakiwulirako Kenzo kuba abasirikale bagireeta mubana abakuuma si bali abanene mu ofiisi bagenda otutuuka nga essaawa summoning time nga yawedde dda era omusirikale okumanya bambi muntu bubeera ne bafaani bo yali wa military naye nga faani nnyo wa Kenzo nagana kadire eyingisa akaleeta bbaluwa awo nekagabeera awo bia let me call who and this and kati kumbe abala time ekoleki era banenda kakasa abantu babiri nga batwagala omusirikale yali atunyumiza nga tugamba yo fa tunoonya biyigo okufuuka emanga tetumanyi we bintu mugwako emu netunyumya nnyo naye twekubyasirefu natugamba omusajja aleeta ne baluwa summoning letter okuva mu kooti netumudira eyingisa ano paka agenda otuuka ku ofiisi nga bagaddewo kubajjukira ate nkera yali Saturday ate summoning letter ekoma saa 10 kwana mugamba ne mugamba hanko story kimbaga nti badde balese ekipapula ga nti asi kimanyiiko yega yede bakimwako bali balina kitwala mugoli babalimba bate bakirira mubanira okubana abasabo ne balwa gyaga mugitwala bali bamanyiyo bagwa ku musirikale fani wa Kenzo nti yakola bali wetwogera ku luba event twogera ku mwami yasoko okugula ekivule ekimanyiddwa ng'ekya Eddie Kenzo Festival nga covid tanaba kujja era y'omu ku baali ba presenter ku WBS chopa ate flat tetumumanyi ninga tumumanyi ne wejasu yakola bwati nachuka nafuka promoter nagijja namu nachuka ne mu face yagana kusajja alinagikyusa mu Katonda banga bali bamutemye ejjambia yettake lichika ebyettaka tabbo njerere anyway nange okujja lero okunyumyanyumyamu nko naawe kusookera ddala tujja tuuka ke wamu tutuuseemuko naye nagenda okulaba nendaba Kapale nga ali ku stage ya omusire yatugamba asiibulo natadda atagenda kudda kale olaanze kati byanga abantu balowooza babiri fake wenavayo kola embaga mayo omuntu kabatandise okuyola ettaka bannange obonaaba nesinga nange saali mugumu nti saali musajja mu Tanzania singa nafana dance neze mu Chwezi ojola ettaka n'olitwala nerikudibirira embaga watukola si bulungi gambye sinze nganze ebintu byange biba bya ddala naye ku last year wakati
oba biwo obudde bungi kwegamba ngeje mbiwo obudde obungi mpaba abalogo chance kale okugeza kati kunyinya nenga bale mwana eba nkunyera sire bimu ne babitta maika abantu abasinga bobo okole ekintu onakikola mwezi gumu bulogo agenda okugenda okubira omusawo nga taliyo agenda mu appointment ba meeting nga mukolo gwe bye bine batugamba mbona abo nali nnyonyi toyogera iyo yagamba nali nnyonyi wayogera nze nali ni bebangambo byennyonyi sina gwe nanyega era nabyo ko isima jaja echulinga akogera ko nenseka kituufu naye nga ate ebiseera bya kati era batugamba nga kumbe kati nze nategede point ko bava ngo tugamba engedi byabanga nti bagala kukunyiga bakubbe bali bagala nga oleme butogera kati nga bali bagala okubba naye sinabalogo babeeramu era kubanga ebyobuwango gye biri Kapale nga tugende eyo naye gye tugenda otuuka walinya kunyonyera ogende America nalinya kunyonyera ngenda mu America tugendeko ku visa kwembasawo ensambya kati ate batugamba Kakalaamu nebaza mukama era bwebaza mukama taata oli w'amaanyi guluddene bajjajja mwenda na buli katonda yenna gy'oli bwebaza kuba bakatonda babangi abenjawulo nti saasoma Kakalaamu saasoma era nabaganda bange abalinyanga ne basoma nga bakeera ne basoma nze nkeera kulima step mama gange dolime kati bo bagenda ne basoma sawa zino bankubira n'atuweyo omutwalo ebyaddala miliyo life tuweyo Kapale tuweyo omutwalo tuliye bali mu kyaro envuza z'abaluma babagwe eddalu bongo bayika windo neza atasoma wadde n'olumba ekibuga otakakasa nti bw'obeereyo gy'oli oba oli mulema oba oli ki wonna wooli nga tonnaba kuvaamu kumulisibwamu ttooki bwoti teweevuma nsi chance is coming anytime Kakalaamu nze gwolaba nvudde wala ndikuwaako olugendo olwo olw'obulamu bwange lumu ne kati saa zino nga nkunyumiza ku nnyonyi kagamaze gwolaba nkyokka okwebaza omukyalo omulaga bayita mama fiina sooka okumwebaza olwensonga ningenda kubera kimwebaziza nali njali mukusitwagulinga nga kyasula mbwayisa omwo okazi okawaala wawo omwo mubuzigozigo omwo nga ndi mukusitwagulinga omwo ne bagodigodi abo nti nafuna omuntu eyoba yankola biki nendwala ebigere bino nga bivamu obususonkole bw'amakovu ku makya buno omanyi oluti nobeera ku nnyanja onaobutene nnyo nga buvamu ne buyika ku makya nga buli ku makya nzuuka nga mwebuli nendwala nga olwobulamu bubeera ndotalootandonedda ngaolunkola comedy nenga ebintu bulamu tambula mpola nga ojoyiniza kandolindoli ngobulamu tambula mpola kati eyo nanga sinakutwalayo nebaza mama fiina nti nja kubulya story eri buso oluvannyuma ne kankubulira bakimwebaziza olunaku lw'ebirwadde ebyo byengenda okunyumiza oluvannyuma bwe bantwala nentandika okweyandi bubi nenonya mama fiina omala omwezi nga muwulira mulaba mufolowinga manyize ne musajja mucwezi mukama yampa obwongo n'okumanya n'okutegeera netulya mama fiina naye kalina ekiramu nemulumba ku sande ku makya nemugamba mama fiina bamutaye musikapale ekirungi yali andaba kandolindoli nanga bayikumanyi mutabani ndi wali ofuna nabo osasula ebirina ofuna naba noyingira enyingira mulaba mugamba minga ninga atusewo katonda nze nane mpuliranga omutima gwonna guteredde kwekamaga ekintu kiraga nti waliwo ekyengenda ofuna ngo emiraka nankwata mungalo bwati nankebera nangamba gwe oyina step mami we mkyalo oba kyeyakola byonna yakola tojja funa tojja nakuba bulungi tolina nakyo ojja kufuna mu nsi eno navayo Kakalaamu ntidde amafiina akwatako mu ngalo juzi nange kati gwe nno okyali ku bya juzi ze byankubuulira golodi nkunyumiza golodi kati simanyi ennaku zino kuba omuntu bwalwawo olusi bintu bikyuka simanyi kituufu naye kati luli atenze kukulya okuwa obujulizi obwaddala olunaku lyankolako story nga ngikoze ini kaati namala okunkolako nanaaza ku ddagala ekyogero okumala emyezi nempona nenkola biki naŋambe natandika okuntwalako ne mu nnyanja naaba yankolera ebintu ebingi kwegamba mwebaza nti sina namusasula kyamaanyi nemwebaza okuba nti sayina na sente nanaaza eddagala nentereera era bwe navayo Kingston nankubira essimu naŋamba Kapale tugenda Dubai sebaka okumala ebbanga nga sebaka nga bakaveri olungana kava mu fiina wasiwa emyezi nanaba eddagala okumala emyezi ebiri era ngamba wano wozeeto paperwawo gwe naaba eddagala nga bwegambye kola byegambye naye wayitawo emyezi egyo baadi awo nga nakamala emyezi ebiri gyeyampa wayita kwenda nnaku nga 3 mbeeralyalo mirimu nga gitandika okujja embeera simbi kola kandolindo oli abantu bayongera okunjagala nze nkubali kandolindo nsesa abantu ne bazirika saa yankubira essimu sebaka ennaku nga ziizo nga sebaka Dubai nesente ze nasaba sizijjukira kuba saa zijigandwalumuwendo nagamba kaninye ennyonyi kuba nali ndoota nnyo Dubai nga buli wenne bakansula ali ku mwale bwasi naye nga ate ndoota ndi Dubai
bana nina insula mu zone bagita nabukalu zone yao era oyambukira kwa police ekawebe nenga nsula ku mwala kwennyini nenga ate bwe baka lota Dubai yekka obo oli ngasa ulwajibye kingsa ngakubye tune za muliranwa lwalero nga tune eriwo batutute Dubai yao promoter yali bali mutapromoter lwamu bayali lwamu mukusoka te yali lwamu oluga yatwala mukusoka kwe 2014 nesebaka ni bangu dala ka visa bakakoze byali byangu kaviza bakakoze mangu nenga ku account kuliko ku sente bank statement Dubai tebasaba bank statement kubanga ensi yabusubuzi pozi kati nga batandika sawa zino nebisere kubanga 2014 byali bibirala system egende ekyuka kati oba abantu bamanyi okukola overstays abantu bamanyi okwewa ko overstay ne balemera kati bakizula abawalabu nti abantu bewanye overstay nabagala yettano nga ziri ku account kati kyovola nti system yakyuka abantu balanso kuno obuvuyo obuliwa bulaba nabo ku internet wali ogenda kyere wali ogenda kyere era kaviza bakakuweza buwereza lunaku lutu no kaprinting anogenda nena genda mu nyonyi nga king sayanga byogendo sesemane bampe ekivere kinene niteke mabega we mito nga nido sesema nga ndozo benyonyi ekube ngumi no sema lwa naye etwala yajoga yali agirinnyeko sa simanyi sa yali nyaka alabika zino Kenya Nairobi 2014 simanyi baba yimbi wamanyi ebintu byabwe akuba iti muna ali zonna so kati awo simanyi baba yali nyako sa nangamba go wedde gwe nana namukola kan namulimba olimba njagala olagenda nyimba olita mukama Lulia olwa muyimbi bamita ngoma asema ngoma Joseph Ngoma olimba lya yimba olubdaso naye mukama asolo waluita nimba olo nagenda nduyimba so yeringi toni yange ne musimu yange muno bojikubako bojikubeko olire jikubeko nagenda nyimba olimba olo ne nimba saa ngamulimba lwange nenga jasinzikira bujukizi mukaba kyankoledde kajidega nenga nanga nera yayita lulirangako kati nanga ne mulimba olimba lwange oluyolo olimba kakati nzana ndumulimba lwange ne munyonyi nali ngaplikasa nesuna ko bayenze chimbera ngandozo musimu gwe bana fudde musimu gwe guli kunima nimbiroto bana lindo otanyo ngandi mbayi kati ngambira nendozo banchali bwaise mukulota paka nebo ndaba osanga simula ko mukiroto cyane nga ekyo bikatuli kunyonyi ekivera kikuli wano mere wali ekivera bibaga nale sibaga cyange nayingira ne baga myanga toliza bibaga bingi bana ija sibensa ozange zo nezo munyo bitana kali nanga tolita bingi era kabaga no kawanika wali mu bundi wali kawanika wagulwa nimbera munyonyi nenda ko wanyo ne bakanagirwa abazungu bakamunkubawo ngira muzungu ebakide mu lukubo langi lwakiva mu ntebe ne yala mukakubere nebaka Dubai sebe nyonyezo nalinya kalwanda heya kati nalinya ne kati ibinyo ejo kayise heya tayina bera eya noloza ababi ebyo simanyi luzungu kayina kubera eya andi luzungu lutini kati fenga bagabe kusoma kwa fete twaliwo nati luzungu luno nayiga luyigenze kubaga basoma ko twasomera mu cyarete ibinyo twali luzungu na lusome luzungu naluyigira luzirawo mu barracks bana beranyo nabalugwala Barracks ngaka kubugira nyolo muzungu enetuke Dubai Rwanda air tutuse Rwanda kusawe awo bombardier zaiti zinaje ati zinna kati tugenda bwetu paka Rwanda okusawe na usigena ko Rwanda kusawe wabala muke sawa ze mwatambulira twatambula 4 hours okuva 4 hours noko werawo 4 hours nga ntudde wa mugwe saate nga kiro okitegeere nyonyi soka ne kuba kwenyonyi kuba obangu batadde mu kasero ka majinga kubagana gati kalalewo gwa kwene ebinya bingi mu bbanga awo tuwakana tukandise tutyo ebinya waliwo kibayita abamanye ebyenyonyi kakalamu bajja kubulira webuza isima waliwo wetukane bukane bayita oba black bichi era kati besala nyanja kati waliwo wesala obagale ku Victoria benyanja zile nene isobola okutomera amayengo gabera mu bango oba force beromo era bwe ogundi bagita simanya batya isima yato kwa yajimanyi njamubuza andress nabagirinya bagita simanya nchabi de bana machijukire nja kigamba kati neberage kankana ngabwe kankana ngamba kati ndijukira je banzika ngabwe baga kazoka mbera ndaba film zone ziri wenyonyi nganaisi anyonyi agudde naona kadi ngani munyenyi mulinga bwegira bwe neto bere daga ogera kutwabulingo nako range era nola ba mawuli yakagamba twaliwo egudde oga nelwa kyatira kere ulire binebi ebyentisa are none bogamba oti anti waliwo egudde
kati nno nkugamba okumanya omuntu ennyonyi giraba edduka eri ebe yakawali ng'egudde wali eri ng'eneetikka teri asobola gamba sijja linnya naye ku baasi osobola okutyamu nga njagenda enkya naye kati tika ebyennyonyi ng'egibeeramu ssente nnyingi n'eswaga eddene olaba nti obulamu ate omuntu alinnye ku nnyonyi gwe n'oba olina PhD ng'oli Uganda wa kakino nakyo kankiyiseewo n'omuntu alinnye ku nnyonyi taddamu kutegeranga gwe gwobeera ne PhD kyo nenoonya obusigalabo ng'oli omu yalinnye ku nnyonyi asigala mulala akoma wano ng'entegeerayo ndala nnyo kyova buli muntu ava Uganda n'agenda e Bulaaya bwa Amerika wawwa afukirawo muyeekera taddamu kuwagira enaalemu kugira nga yagenda agiwagira ng'eraga yemusasulidde olugendo era nga n'eri gyali yemuketalinga buli awasigala agiwagira naye oli bwasigala ng'avudde wano epaneemu nansonyi oba niyankubidde ate kati saawa zino azogendeko mu silent so kati omuntu avuddeko wano n'agende oba gyagenze naye ng'alinnye ku nnyonyi noba bagenze bugenze Nairobi obwongo bwe butuuka entegeera egenda ekyuka expanding nga bweteegaziwa kati ate bwagendetera egundi kigamba kisiza step buli wokoma okulinda obusungu bukweyongera olitatokyayagala era teri muntu alinnye ku nnyonyi n'akomawo n'ayagala Uganda okuza ng'agendere ku sponsorship ya gavumenti ekyo kyo kikubuuliridde wano teri addamu kwagala nsi yeeno era abantu abatamanyi abatalinya kuva mu Uganda akulidde wano azaliddwa muno akeera alina kugulawo edduuka ali mu tawuni nadda ikawempe neyebaka daily routine olesande nagerako ku buzigito ba Friday gamba yeja ne Kampala nyita mmanyi mwe bali abantu abo ate nga balina sente so kati abantu bwe batino bo ina sente mekanga tonya kunyonyo obwongo bwo oli bwoti mu kabox gomanyi ne bwabakadama nga otasoma kwa de P1 akusinga kati gwaina PhD gwo musinga bitabo naye entegeerayo togigeza na kuyinyeko kati bwe nagenda bwento nenkomawo nenve Dubai nenkomawo ng'olobongo bange bugaziye era saddamu kwagala Uganda nenga saa kwogera kuba nkomyewo Uganda omanyi step mami wabakyali mu bufumbo ebw'omuwala n'obusaaga bajja kutokutera wamamba omwala bojja kitegeerane ino siganga omulagala Israeli bwayise wange nvudde ku nnyonyi naye ngera obwongo bulala kati awo ekizibu kye tulina bwopuuka n'ofuuka w'amaanyi erinnya ligenda nga ligaziwa weerabira gy'ovudde mpola ku kirimi eri baketalinga bulungi hotelo buli kimu Dubai bwe natuukayo bantwala promote yali atutte teyagala nnyo tubeere nnyo mu bantu olwokuba twali tunoba promoting yatuwa hoteli twagisulamu nakatono kingsa ate nga wabange alina abakazi Dubai bampakingire ensawo zengoye nga nze ndi walingi wabalusi baaba kati nze comedy yaita naba kulabika nnyo mu bantu nga bantu bali nnyo ku music naye olwokuba naffe twali tuwaguza nze nga nze ndeese mpaguza nga tafunga omanyi omuntu ajja okitegeera kati ng'abawala e Dubai tebamanyi nnyo n'ebiseera e Dubai yali mu ssente 2014 kuba nange olaba nali upcoming comedian neraba abakazi bampa kagamba abakazi byampa nga tugenda batwala mu kayembe wagamba mutakabenge ng'alina akayembe kati ffe tetwasulako ne hoteli batuwa ya bwerere kubanga kingsa ngasula mu bukyala bwe nga n'obukazi ng'aba ku myaka e Dubai ogenda okaa akavudde Abudabi kazi n'ensawo y'engoye esebbeeyi ako nakagatuula awo tadda ninga obubbi bwolobala abaana bantu kuulo nayeokenababira ati abasajja bakula nayigira kingsa kingsa muto wange nsonyiwa mzee Maithuru Manisuru mzee nsonyiwa nsonyiwa olugambo naye kati yasiramuka nnyo kati wa ddiini ate musajja w'abaani naye kati ebisito ebyojube byadda kuba naye yali ajja buzzi yali akayimba buliraanwawo enjala nga ekyali nyingi omanyi bw'ofuuka serebbu ovayo bwoti ate tosooka funa ssente oba mwavu nnyo ne FM abakutijjisa bababanyi naye nga tebakuteeka mu nsawo bwe babakujjambe basooka okukubba kuba gwoba ofala kibanga omuwala omuto nga alina ettutu abasajja bamukozeseza bwereere abasinga nagenda okubuukanga ebbeere amaze okufunayo omunigo omwami zaddemu ebbeere n'alowooza okwagala otereza ssente so kate nekimukalubirira nnyo so kate Dubai eyo nafuna experience y'amaanyi nga ndaba nalisirabanga ku wantu wanyirira nga mmanyidde waffe bwayise ku mwalabu Uganda nga ndaba yakabi pande natunira Dubai ate na Dubai gwenyumiza 2014 kati bwotuuka saa zino oba muggulu mwennyini mwoba kati ndudde nange okugendayo kati nange misingayo kati nga atagendanga naye era wabayo omuntu yenna ayagala okuntwalayo nyendera bwerere sebbanga akako girazunga n'amatooke naye nja kudda mu mayuuni kakale Dubai netugenda paka Abu Dhabi wanyirira nnyo era abali Dubai tebalina kye bamanyi nga tugenda ka Abu Dhabi iyo ate Abu Dhabi anti kati bali eri gundi ndala eri state ndala
Aira. Ngabo daganti New York state ndala ne California state ndala. Washington. Ne kati ensi yemu ne yeri state zao kana kubanga Dubai eri ku federalization. Era kaba king wedi amateka ge malala. Ne king wedi amateka ge malala. Era bodduka no ingira Abu Dhabi. Eri obo onye Abyogede Dubai. Era bakubira beri bibakwata. So kati Dubai on for experience ne kadi chance ngokunyiza kansache yankolera chanyiza ne kadi chance solve nyuma kati tutuke Abu Dhabi ngate wanyirira nnyo kati kinsanga yo bukazi bobungi neyo kati kubakazi Abu Dhabi atenda ino bukazi nga 15 kati tukeyo bukazi omanyi kati eringa bwina apartment zebusula munena tuka kukizimbe kiringa pola mampera jituwana mapera nenga jasa apartment bana basula mukula isi kandi tutukeyo tusoka akakazi gakatwise twagenda kumutendera mulala akakazi katwise katufumbidde kashise kingsa nanze ntambulira mabega kingsa musikirize nganze ninga bounce wa kingsa chokanga nange ndi comedian nazeka a performer sitamulamba nenga alite bamanyi babuza kingsa ya nyanjwa ono Kapale comedian ngabatera ko nganaye batera ko ka video ali yes kabaga I know you man chikulu wali kutubuza wali ochoka kati abamu ngati banantegera nnyo nenga kinsago bajikugagwe bamanye nnyo nenga nange mpaguza ne tugenda bakazi katuyise tugenza Abu Dhabi twali tugenze performing mu Buyembe na shows neza ezokusoloza Buyembe oli amanyi bwakikola tukeyo omukazi akatufumbide making site yagendayo ate nagende wakalala akamita kweli apartment jegambi tutukeyo ngali obwala bubiri kane nenjagala mbeko ne kyenekolera ng'omuntu omukulu oli kisa nangaye bakole kiwekolera awo nze ndi wanene nenga basula mu rumu emu kino kye kitanda kali gwatali webakawane bali omugenyi kali kye kitanda bali bebaka kati kisa atandika okukola ki okupolota omugambo mpulira apolota omugambo bamugana okulinya olusozi nagambalagala bamugana fulafu tulwali nange ni mukupolota omugambo tuli mu rumu emu nenga nze byempolota tebantegeera nnyo kati ate abawala bano bonnono gwe nali mpolota ge yali ampati ali naye eriyegomba kingsa kati nze ngadi eno just bantunula tebantegeera kingsa mune mbali awo nga tebamukiriza okulinnya ku lusozi alunya olusozi nalulinnya ettaka bwaliyira ffeena baliwala so yolabala okulinnya olusozi bweyatuka ku ntikko obukowu bwonna yabwawugireebaka kati nze bagana okuba nga tojja kutambuzaade ekigerere togenda wanalusozi jikira oli ali walapi olusozi gamuwulira nze nanaye mpulira amaanyi ganninye nayejaso nga naye mpulira amaanyi ganninye mpaga njako walapa nanga atojja walapawo wana nzukusa mukulu wajuga wali babugajo walapa yanga Kapale tuvo wana kati bamwana kati temugenda kati nange nimikwira wole mga boss tugenda kati ejazi gokunyiza kati muwagira zero kusaidi yetu imuka tugenda koka kazi kaite mugenda kala je tugenda ajja walampo kati bamwala absolusozi kati naye ndoza naye ngenda walampo wali eri bangano walampa kati ado mukulu mulenge ali kulusoza akola ati awalampa umigwajo naye ajina nenga musajja ali bora akali abalizo wa police atuka kuntika bweri yebaka mpulira obusungu nenga no mwana namanyiraze naye ndi serebe nenkola ki kati eno bangano kwa police abantu bebaka eri kati naye nyimuka nenga no musajja asa kati naye muzuku mugasa sa cyo kino mwana bo yanga sinike ebi webaka egwe kalawe nzenyini nana asira nenga sijja kwe bakaonange wano naye no kweraga amanyi nga nyimuka mfuluma ninyinya liputi twali kufulonga ya mukaga flat mpamvu nimtikira wansi ntambula kati ngandooza ndi Kampala ojja kutegeera muganda wange filimu eri wano ntambula Abu Dhabi ebizimbe ebyo ebiri kumene bizimbe bisatu nabula bana kugambe nabula kati nenjagala atenzireo nonyero mujjo tubadde ku hotel sajira baweri kati kyenakola ngo omuyaye nenyimiza ka taxi nkabuza paka kubana ulidanyumya paka tujalinya basi paka tudayo Dubai kati ngabana babinyumyo bigulya ngo mugezi ninga kandage kinsa nange ndiwa maswa kanenga nekaza kubanga sina simu jukira na isina lenieri nga sina kwesobola kubira ne ku WhatsApp nga kwendi nenga kinsa atali ku WhatsApp nga sola mukubira muga manti mbuze kubana ndi mukweka olondo bucha zili mu 12 awo kumacha bucha twaswa tuteguka eri twali kwebaka Stege. Toina na chewakola. Sina chenda kola sawa la palusozi nemvayo no busungu munda game muno nange ndi wamanya ale sabula. Na ninya akasajja ote kama Luzungu. Dubai tudiram Dubai. Konze no paka take me paka.
nakasajja kabiwulira byo Luzungu nalogera bo take paka zomwe zili paka weri diramu zingamba wazirina diramu nainamu diramu za bawala bali bampadde wadde yodda nga nina akasoka kange so nkunganyiza nange bigwala ati libo otula mukayembe bikunyiga wano wechicha chikulia kiba chagala kirage balimbu kye kikumanyi so oliserebwa kimwemanyi notekaawo kati ntuka omeya ntwala ku paka Abu Dhabi diramu zali banyo batano zebansaba ninyo kuva Abu Dhabi kati nga nechiwala bali cyali chimbe wa pastor bugiga nga bali echiwala cyali chireka chimanyi bali bachita Farida Wiruzi nga chimba kati na kisange Dubai nga cyo cyavaye cyali chimbire ne kigende kitangobere kati utuka mukayembe ngo bochama yandi bantimbye itanku kogeranga nakyo gachira bantimbye era shegero tuka ngolede tukeringa twina appointment okusinkana kati echikubira chingamba kati sima cyali apitira kati nga nesijukira kati nga sijukira kozi Farida kati eri mu busungu ninga kubira Farida ngo kiri kwa WhatsApp singa bali nya baso je okomewo Dubai neninya bus nenkoma we Dubai bus ne bantu wala kupaka wali nitula mu bus zinyirira sire bine byeno kasese bwaise wakomawo nabu kakati neninya bus ndoza 30 minutes kubanga kuva 40 paka Kampala olugendo lwenkana bwe okuva Abu Dhabi paka Dubai kati nintuka sawa nganyaawo nintuke Dubai kati nganzijukira hoteli we twasuze erinnya nalindi manyi we batu Pakistan we totasula nga tuba mukutuka nenga tituna kyechinga out era twasula yo ko hoteli yadira nayo nga nungi nenge bali ausalu jao kati nenkoma ko hoteli nezanga nyimanyi nintuka wali wa ubani nateka mu wali direction ne mweri nyali ya hoteli nanteka kubanga bo bali Farida bo bali tebayina ndagiriro bo bali basula mbuyumba buno budeka kati abo tebabe na address bonde bo babitani okujja walagira muganda muno gogama nebinombo address mu taxi tojiteka mwe yabo bed space to so ateka address era abo tebali nyauba oyirinyira bakwatira wado bakola overstay Omedi space data ndala uba taina address kati ne kingambe chiwala genda ku hoteli omwasuzo ole kyali kyazeewo oko kati ne kingengenda awo bana tukao ne kijja ne chimpiki nga kintwala kuki bed space we bali basula nenga kyakisula muno omwala king sagu yateka mu maiwe molo olimba libaita maiwe omwala alimu ali molo yadda mu video yajidda mbuzi twagikolya Dubai ne video nalimu twagikolya Dubai ne kati bitundu byako babitema mu kusimani usungu kubanga twacyankalalirayo okumulekeri kati yanoonya ate nga yaliko maninganze kubandi bwembula abalina okunyonyola tasafuluma Dubai nga twayingidde naye nga tutwayingidde naye ku airport nga bamubuuza munali wa Ostegedde kali nga alina okunoonya kakati olusozi lwaleeta ebizibu kakati nenzia ntuke kiwani kimpinga nkitwa big space nekifumba n'olimu ne bali babiri bali bamita zuula omwana bali muzijjuko bazula ino banenga yazuula kati nga basobola Farida Wiruzi nga bibabala be bamala balina sente bali balina sente biseere nga bamala be obamaliriza otya anti kati kale bayita bambezola linya lyenkozesa ebbi mbezolaza mulimu gwa bad black atugamba obero mbezolment so kati bali balina sente biseera abaana bali mu kuyiriba bakadama ekigambo kadama kyali kinajja bakadama bali tebanamba berayo bangi ebiseera nga Dubai anyirira ne kati saazi naddugala ino nzozo oli Uganda buli okubaka eriso kadama nakadama sekadama kubanga ali mu park obolengera ku mukibi ne lulingo laba ba Pakistan bachinga Uganda nga batino biseera Dubai yali amanyi Dubai akati yawo kinsa yagenda okujja bati namana omuntu ala bed space abantu wa bed space tukao nomwalo bali mbabine bafumba kati kinsa abo yaveri nemulagira wendi kwe kusanga na era najja mu bed space akubanga ali era stira walampana olusozi lwa kino kijizuula era nalo olusozi aludda mu ssebe era ntudde wali eri era addamu olusozi alunyira wano sebonze tudde wana walampa olusozi ninga omwana ono ate ndokolonga misana nambisana pereketa tutudde wali omukulu alatusonyi wala leta neyo byadaba nange si byadda 2014 kakali yakabitejo kaka kingsa naye yali tanaba nakwe lusebise kai yali tanaba kunyonguka ngatana kwata mchizigo nyonyo ngachi mukala yenyi kakati awo ne tugamba bed space amalo wala mpolusozo nange chanyamba wali bampala mpya munene ngati wali budde kati kingsa yamalo wala mpolusozo atangamba tunaje tulagayitawo ono yampikinze ku hoteli wamala nange nanja wala mpabo enti sensa ate nangamba itawo tugende walo business eliwo nenga ne singsanja kaza tuge koma oko yapo ngati tuogera nimunyi abuze shinde kana
ayo lusozi wa munsi muno wega mu musajja oli wabashaliyo aliso twala musende twabajide mukazi we leka lokoleka oli ali kiremya just kyali kigenda mass naye ampona nange mbafuna olusozi awo yantegedde bawala mpo olusozi kuba yali akoyo lede yawala byensozi zonna ez'okukyala kali ngeri yawala pye kasese atazirene fundi era wala Abu Dhabi yawala bado mana yawala mpensozi notia ningo ba ya time amujjawa kisa bazulu basanywe akanda keri anyega munde kunyonyi babasasudde bulungi batusasula oyo yatusasula kwa deno yaddayo ono olyoramu yaletamu obuzibu ate lwamu yaddayo oluvanyuma naddayo 2015 nesiba ne kaba jasibaka kumugoka ate kado yonno mwaka gwa 2015 yali 2015 jenava nengenda London 2015 ove Dubai olumama fine kuvali ya nazo zanaddamu okutula wansi nyonyi ku nyonyi atenga ninyazizi kabejja zilezi na madala abiri wansi ne waggulu first floor second floor mpulira kanene linga Kampala yenna nyonye mutegwa wale gwa kibuga kyonna London otumukoti ya kati mve Dubai yawo twagende Dubai inze kabako ne Shiba tugenze olulwamu ya tutte dijirwamu kati atutusizeyo ne kati eyo yo sagitegera tugamba wano waliwo lockdown obe yali Uganda yali genda maaso waliwo obuzibu bwali awo ka lockdown waliwo embere waliwo ngeri ya bomu something like that oba yali bomu zali bomu oba yamupiira waliwo ebyolugogo lugogo by'omupiira kulaba omupiira ebyaliwo ebiseera ebyo kati lwamu kati tubye Dubai tutuuka twagenda bulungi tuli basanyufu my sister Shiba kabako tuli basanyufu teri muntu ava bweru nga mugenze bwenna ne mukomawo nga mutegeera no balwaki nkutisize ekyo gwe tokimanyi temusala bwa wano nga mugenze jokera baba batwala bayizo twala Abdulmulasi batwala gwende batwala kati batwala bantu nga batano nenga mwenna muli kunyonyi ne bwe mubeereri wallahi temukoma wano nga muli bulungi nolo nagenda nalagadde South Africa twakomoera kati tukogera leo oli mukadde nawe tekadi nedda tekadi siri mukadde nelo agadde atwe twagende ebyalagadde bya biri andi yali ate kadi lagadde omulaba ekizibu kyayina saka agenda yeyo okusoka kasoka tumaliza naye nyamu tugende ku Shiba kyecha kadi Shiba ekyabawolo butanyi Shiba tugenda tukola kati atenze ekyasoka ekyanjawula na Ram DJ Ram ntibwali sente bayi bitu bya sente obimanyi bitabula ate ngo otandisi wagenda yoko tokyegula tikyegwe nayo mbadde yoko komyewo nzizeyo gwo kubiri olunyonyi ntaliso gimanyira kati azizayo gwo kubiri tugenda nga nange olunami oveno ne bushuwa bwo eveno bushuwa bwange kasala kutimba nga bushuwa bujja bushuwa bujja ekyo kyo kibeera obvious ne bobolagawa era kapande abutandika okutumaka mu America bwantu mamatoke banega nvunda konzi kakati ate bwa mu America banyiza nyomo twali omuntu amatoko manyina wajja kutwa kwala mbi olusozi gambalaga kutwa amatoke genaganyira kulawe kushota labika kakati Dubai Ram kati ayampa omwenga baguyita red wash bikebe bwe biti binene kinene kiba kinene bwe kitinga kinene nnyo nanywa bibiri byakubanza oza ndabanja jukira fa abati sedeze bazukuwa tonnakola kaloza yakikutera mu maaso yabe bale nnyo kisoka nnyo ekyo nachamuka kati jukira sina manager nga obimanyi tetuna mani bo bashibeza bazirekange bazirekera Jeff Chiwa atenze jukira neza shibera zadireyinga mukawo Jeff Chiwa nga muganye kugenda tuli kyawo sawo shiba yasalawo yenga ye nokulinyenyo ye nenga Jeff Chiwa mga tolinya to boardinga nga tabana pa the balance wange na mu malayo kati nga ate shiba gamba ate tugende atusowa komawa kati shiba nasalawo ngo mukazi nezando zabayumba mukatonondo fafuta kati nze bampe ekyengene kinkuba nakyamukirawo ninyingira stage nakuba bali comment ngenda vayo nga promoter yakyuse ddala kyaseka nga mzee ka balance anti kakade ntibiganye kati atadde wembeera boyi lwali lutalo amaanyi sina sente jukire Kampala batugadde lwa bomu biki ebivulu babigalamu awo byonna bagala mzee yagala ebivulu byonna awo mu bomu erugogo kati ngati tukola sina sente buli kimu kikyankala abantu bakozesa mobile money bali wakabe baganya ddala ebintu byonna kati nanga nokutabukira omusajja already ekiri Kampala nkimanyi kati kakana hotel ate mu hotel mwe nali nebase nga babukasaba gaba check out tasasudde kumanyi ku checking out bana nawulire nako bana abantu baganda batujaji nga wayo Kapala yomba bichi ne waliwo ekitukutuka na nawulira nalaba grace card babi ngali ku susumire nga avumba abantu ebigambo binene ne feeling pain yene manya cheka watu kidoko gere bigambo ebi aineso nga bibi ku mutima yagala byogere biveko ne bana batabimanyi baba jajinga bo bajajinga ne bakuli size nga ne bavuma kati omusajja nga bukasaba nga kyokanga wabwirwa
gwanyoga jukira January ebera muzira manya muguwo kubiri kuba muzira ebera Valentine iranze na performing anga yo ku Valentines kati kuba muzira ebisere ebampewo ngefuwa n'amatama gwe kubera wo tokabagamba check out kati ebina ne binyiza sajja tasasula ofuluma yo paka nasasula eri kadi yabalekede teriko sente kakati kyo ya bugubi kagamba omanyo omuntu akola shunga toona capital bisumbuwa ne ba promoter basinga babikola nnyo nakola kisho ngatana capital buli kimwa kikolya mabanja yagala sente zijja ku mulyango kati omuntu sobwe musala bobo olyambu yetuze anti katana wagenda kunyonyola ba mubanja okitegezo aba promoter kati nga masiko oyo masiko ateke session ya kenzo ngatalina wadde banja sente ngazize nenkakasa masiko ate gwo munyatenga tamanyikidwa nyonyo ne wa amani so kati masiko tukubuziza ko mzee basiko nkulamisiza kati cheka nga ebyashiba sibimanyi bye baliko kati nga tuli awo manyi mutu ukene mwena babagamba check out mwena kati nze samanye ebyabo bibiri sijja kulimba abale ebyange nga banga check out era no fuluma nasasula oluvanyuma noyingira obera mu mpewa ku reception oli awo oli oti kumbe kitegeza serembo mulambe ya basasula nakulumulu muti yasasula ndo bana ku 5 bammeka ba promoter bana mwena bateke ebivulu nga toyina capital kubonya mu mutogezako mutuyomba ataganye performing asibaya yakoze baba ne sibirungi tubere wamu kubanga fena tuwetu buli mu yetaga munne we setting bulungi otandika omulimo nga toyina mbuzibo buli watu na capital business ona yotanisa toyina capital soko jireke soko te ufune capital ndibo wote kati ekyo kyasigo tuchakayenderwamu awo ne tuva Dubai ne naita ne police nno police ne jawo hotel yangamba you call police that money he will pay you call police kana police era hotel yabakubira sinze nabakubira abana bansafaringa nyombo nabana ne bambuza you from Uganda mga Uganda you artist yeah kati guy natango feeling abambinga uli abubya era yakubira ne police wa hotel wakuya police tubadula odashika emandi police yeri dachikemwe betu ebangi na wedi awo wano bakubajjulia wane jambia baba leri wagulu tebawulira wano tosobola kukitegeeresha enkola y'awano kyenagala bogedde Bulaaya ovawo onyize kakati polisi etuusaawo togedde good problem tebamanyi na Luzungu problem party problem promoter no pepe gonze no pepe money problem hotel out going Uganda bas nenga ya bas polisi nemuyitaawo baba mujjako kadi kasaba kujjako residential card chiba bilala baji mujjaka na ayiga sene yambayo badira mbina bana ni mubanje balukumbi 5 bayamba ko lukaga sijukiro bazali na mega zali nyingi muko bise somo bakati zachuka kati nga mubaja wane muzeyo nali manje milioni bazali 2 kitundu kakati kati yaya mpako ndozange mu kitundu nangenda ajazi mpere Uganda ngazi nanga tubireke ngasoke kubanga ninyonyi yali budde bukedolo tetwe bakana kweba kakolo twaswa mpo yafuwa ngendo tuka magumba ngendo tuka munyonyi nga nino kwebike bintu ngamo na jukire mpeo ya Valentine ate era mu ufuna kapola gitika munyonyi kati naina chijaketi n'enchijaye bwebitu kati nga no gendo redi nga no budde police yangamba no time nyonyi going you nyonyi genda kule same for flight akati ne nawo ninga no linya uba bashiba nabo bali bayine ntaloza benesaga bimanye byabo ne mwako babuli omunyi kabuli omunyivu era twakuma kunyonga tiri ayogera kati ate before chasingo leto obuzibu kushiba kati ekiro twamalo show batwala mu kirabo twakolya ku Venom kati wali wala batwala tuge tuchakale mu kutuka ku mulyango ababawusa abazunga batuli mabega ne batuyita ko ne bayingira fati patani so tusumbua baga tujja ko siba tutusasule ati bali bayingide bwere kati bano batani ko kuyomba bashiba mutumanyira mu chibi faba kwa tuli Afrika kati balinga tubasasuda abazungu kati awo basi kati baba wakavuyawo kabaka agado okubafunyamwe ngomanye byakabako kati bawuza bamukubye ngwala paka wansi nanyambade bino bigatte byaka bino bise Abdulmasi yali asoko byambala kati apolisi bajja ni miyali bali zaka polisi akamunenjoga no you see this is our blazer from Uganda yeah come here then I explained kati shiba nampoli that ati twa tukubidwa fenna nankubiranga njogana boluzungu ne bagati siba blazer bichi bichi mungandi mukoleza kabakwa muleke kati shiba ingali mukuyomba buchi buyombi kati bwe yawuli ajogera Luzungu naga oyogera Luzungu oli kusaidi ya bali bichi katola walinga watanze na fe kati yete yategera je nayo wacho yomba era basajja kumbe ni mukudefending oli ne bamuleka bamuleka tukabanonga boba bali mu muliro mungi ngabo bimanyi kati nze ndali musajja bukaka mukuvadda nyonyo police ne mubuleka ne tuddayo ne batuvuga tudde twayingira mu kikirabu ne tugenda
ne tugenda ku gundi ntandika okubanja senda o balance bichi balance yamuleta kumpinga bucha olwo katuvute ka kilabu tubiya ku hotel wa bweru tetukyasaba kuddayo mu ndemi gugu jafe section yawo pewo nga nyingi no mwenga kugwako wena waje tuwedde kodda matama gagira bugizwa akadi era oyapako badira muzalu bitano bammeka sijjukira ngaba wayi kanfe wano yalinga emikitundu ya wano milioni ekitundu neyo ngenda kunyonyine tunya tukomawo buli omutanyega ashibali awalinga mulwadde oyalenjale muluma ali talidde na kungabiri ugamangane kabakali bibye era twatukano shibati yadda mukumbuza paka nekati chokanga mukwano iyo shiba twabera naye bwayisaawo ku Love Square akachali wafenyo ngakola muste bagitanga Stingers dancing group katate nganze ni MC mwe mwesange no mujjukira ate kino ne kibawo katate yalinga chali wayanga tusingala ku Lafters ntunyumya ngamba yali ne munanga okuva Dubai kwolo yalozo nacha wapaka kati nga bayizulu I know kato ne msanga ku stake ku Freedom City awena yandagira ku ne shiba zine mleta kama yantuna wana echanya batu waliwo kamera yali andabisiza ate nali wamanyi nengo munsawo nga wallet sina nakati minywanyi kati yakula kakati netukomo wana obulamu ne butandika kati yawo wadamu no musingana kino kyodega twadamu no musingana nakati yawo ne manyanti yangoba ne muleka nga obulamu butambule naye kati namunyimizako n'ekibozo kati mu hotel nga wala shiba oli mukazi muyimbi mulungi naye wali toyimba bulungi nawo okimanyi naye oba ofunye mundo nga mu advise nga sister ofunye mudongo ofunye amaja endongo ekyuka lero sobero wamanyi enchana okola ne biyika kati yawo nanyigira onagagweze najja kuyimba sisobola kuva kuno opaka de babi byamunyiza nona okusimanya twali mu hotel ekiro nga tunyumya abo ovudde mulumya ngenze mu yaabo ngali muneka bakona ya rumuye kali nga yeshi basuze no lumwalo omweru munene gwatero okuzunga naye mbaya ukana Mariam atachali naye balabe enseno aba ukana tabu kakati etukomo wanaawo mangu nyumba ndiawo nga bamita Mosh promoter UK ne jobs linki nga yali Richmond aba yali Richmond ndoza ne jobs ne Mosh Mosh mumanyi Mosh otewo kuba mumanyi ne guni ne baneka era tuyogedde ku cha Richmond katumali no tegezaka abantu bali mu UK ekifuba kitadde de Wisteria nze nokuba wali okikozeemuko nakola mu white sima white abali bagita White House twako yali bakyusanye ebifofu posta ya DJ ya Uncle Richmond wanu malumu yisamu kabo tuogera jino bagita vibe ku vibe mu London New Year's Eve kiro ekyo kuyingira omwaka 2023 bagena bera okuda Wisteria mu Ramford Road Prestigate East London kuyingira bagena tandika saa 12 ezakawungezi paka kumacha oba paka kiro then waliwo free parking oba parking yobwerere mabega wechi kintu Richmond wechi fecho Richmond yatese yategese eri VIP eri egera kwera VIP for everyone buli omagera kwera nga ali mu VIP ebyokulya ebyokunywa byonna biri mu bungi jango solo kupate ngonyumirwa reservation ono omulaba ono ye Moshi wanu twaliranda nikusenga tukomoto akosa kata airways baga kata please wait Moshi ono arudo na chikula abantu berana tebakula kati mu musangira cyali bwa toka iseke myaka 8 Moshi namulira nnyo wanu juzi bali yasangaze tebando gasinga kati ndi London kujja tuka yati bama yati bakufulula kakati akati awo bandi awo London obani ya connecting awo yankubira simujjukira nenkulya London sebaka kati London nyanyiza nnyo mu visa ya London yambwa okyusi ina kokatu okyusiza mu keri ovudde yebwayise olo mvudde mu nyumba ze bwayise ku mwalawo olo nyambusemu ko kuche omukalazi olo mfunyira omubiri awo ebwayise wano nedda awo nali maze okuzimba we nave Dubai nagulayo poloti nene wa maleno 2014 wali nengula nali maze okigula nali sinagigula najigula maze va Dubai busende bwe nafuna mo nensasula ko kushwa deal property consultant baba alaga wabambi ne banguzera bali sande bamajata ne bagansonyiwa weshwa deal yabuze bala banguza wano nanguza ko ne walaleyo kakati awo ne nakomawo awo ngende London London navao nga nchapangisa gende London ninga mazogula wano era na vera London kwekutana kuzimba esimu ejjete webaka kati ndibatanga kati ateze wa London visa yayo wenyiza America bakale kaleko ne London wenyiriza bakuteka kwa idoling banga dene okukola submission sabo okusubmitinga papers kati ate
passport ekusoko linnyonyi London esoko linnyonyi negende South Africa but then bwali wano mu Uganda babijjawo ne bataka Kenya ne bivaawo katawo by then bali Kenya bali Kenya ngati banada South Africa ekitebe kati awo era ne kamocha bakyaliwawo ne tugende kamocha ne basabisi mu papola bichi byonna kati ne bibere kati jukira wano process bakuwa kumpi omwezi mulamba kati passport yo bagitwala ofuna budiro obulala kati aline wano mu Uganda emirimu mingi kati ngogamba omusajja kuwe omulimo nga guli mu milioni gas 2 kitundu nenga ate omulimo guli ku date kati nga tomanyi oba banakuwa visa oba tebakuwe kati tosa booking nganze ntianyeranze kubadana ntianyo okulya sende z'abantu olimbo kati abayimbi babikola ennaku zino namanya nti ya submitting visa kyokate mu wakati awo natandika okusaba na booking stadia deposit w'abantu babikola nnyo obanze nali musiru ndoza basaga gawala bintu bino birimo okubaamu obubbi nayina okubba banga kati abantu abayimbi nga balidesereza abantu nze mune nasiru wala ndagana ngokwata deposit w'abantu nga manyingenda bwe kati nga bati abantu banange bajja konda babubbi kati ngambitia nabitya nyoze nga nkyali wamanyi nyonyo ngambitia kuba nali fala ekitegeeza wateekayo passport mwakola submission netwali dali bangi liwera 1 month 1 month kati ngobeera muno oli ku pressure tewebaka tomanyo bona kati ekyasinga okumalamu amanyi kakalaamu mba nditufunye omulimo olwo ebusiya manya gundi ebalabba emalabba ndi malabba nali busiya kawoteri awo muzungu ankubira bakubira abazungu bakubira confirming gwe kenyiri kati mumwe bataddeyo group bakubira ko omuzungu yankubira nga sina oluzungu bananga sina oluzungu Kakalaamu bijjadde byatokota nefuna embiro anjagenda manju boyi bantu bona bali ku machasa wanga nya tukuzukuse mu hotel twasuze tukola show number plus what ku plus 2 plus 44 plus 44 anengira bandeno ya UK na inji manyize kuvadana omoyo gwe ngwali gwagenda debulaya nenga mubiri gwe kukyaliwa naga nali ndota Dubai kati Dubai omaze mugonza kati ntandise London yo katoloza nga kyasoyo wamala kati batandika by the time bakujjako passport omubiri omugoyo gugenderawo ebulaya omubiri gwe gusigala wano omuntu nayinza okukiwulira obuliza agati baba bagenda okole bakujjako passport anabikukolera ne bigende awo soko oyongera otangazaawo kati bakujjako passport yo nebikwatako gye wava wazaalibwa wabi nga details ezibeera mu passport kati obongo bonna n'omubiri gutambulirawo ne gugenda emanyi obwongo n'omwoyo kati wano osigalawo obusigazi mu Uganda ng'omubiri nenga tokyaliwo kati mba ndi muloje busiya essimu nenjiraba ye UK nenkwata essimu omusajja ayita mu bwangu kawukisemo onze bwangi kamona panta kuoza kasimanya padoni kagabo ka padoni kona linka tegede padoni ate network adevudde ko yakuita kabuti chamuza bwe is this Mr. Kawukisemo yedeni kachone chulia mango kubana linsubira bali batu briefings eti bakukubirira balonda mu group balonda mu kubaba nabasajja bazibu bali katukubire ono naye yenna kubalonza mu yabatasa mwe nofuna yabatasa sometimes sina oluzungu ate olwo kusima oligoyogera n'ezimu bimanyi network jukirere ali waya yakubali oba Nairobi oba yakubali London simanji yakubira yonna naye yakubali alikubira wa London ku kitebe ekikulu eri bannange haisimusko kusomo konze ya so UK so naulianga mu UK so visa konze bano ba visa bano netala nganjagala kwala mpa mutigwa basanze okuliawo mfune network ndibusiya nawulirange bannange mbali awo tu navako obusiru ngaza kudda mu bakubira nkuba ku simu ngeyitamu nkuba ku simu ngalese ngoyitamu nakuba esimu ngabano basaga ajja kujizako zakubaji kumanyiraje ana ebintu ya visa kati okogga kyo kisoka era bayagala okukogga ngoli togenda mujibu gwesaba visa ya London osirike bino gezegeze totegera obulu kuse saba visa ya London osirike eze okomezige tegera okujja wekana nina lozi obanga wekana kakalaamu gwe bandai engabi olonindi de wichezo wakaita wichisatu nga ninda era batugamba sawa yo nange simu tegwako muliro era tebakulima mu muntu yasabe visa jake simu era simu yetebera mu silent
nekironga nze kaka sawa zino esimu yange bera musantuke waka esimu yange bera mu silent kuba luwa abantu bakubira kulongo namba aro yiwe no gavati mwana kwese mugasiyenze kumanya ko tokambuza tukumuza oliko tuloto okwemulako kwemule oli obusungu kati nyenga kati nkuze kati lulingo submitize visa esimu ebera mu nkwawoti nokweba kanganyishura ko ngapiro tebakubirawo awo katugeze ogenze ne ba Afrigo band ogenze ne ba bashibo babani bonna bosanze bebatadde mu gulu bebakubira shibanga tawuli ya kukigama kibayita kakalamu abakoza atyo ba segu ya radikali leta bwe muberanga mwasambiti nze mwe nambo na already promoter ba mbuma bwe manyi bwe ngero tambula era bonna baba briefinga bwe bakubira yogera ne boti ebigambo bino tomala gwogera byotategeera kuba yo muzungu ayagala answer to answer sikunana agira you see akujja kono mubbi bano bayaye tebetaga visa yafe ate abazungu balina olugambo kyova ensonga lwaki abantu bayite bagala kuwogera ensonga ya isima gyabanyonyoddeyo nayo ntuufu naye ensonga yentuufu eri nti abantu ekibagana okwogera nga submitize visa nga atandise engojjeko ekyobulogo oli obutagaliza byetulina mu muwanga oli ate nno kati omuntu asobola okuba nga takuloze buloza teryabanga naddogo akuba simu kwembase nalopa nabagamba oyo omuntu bwanne bwati abamanya amanyago omuntu bwanne bwati temuwa visa ate abazungu okuba bagala olugambo tebabuuza lwaki tetumuwa okuba abazungu bagala olugambo otuwonyeze empwezo babanga era by the time omuzungu wakwata esimu naga don't give that man a visa ismisika kakoromojjo kakalaamu tebadda ogenda okuddayo ng'ebipapula bibiri awo okumanya abazungu batabbo kati ekigana abantu okwogera byebyo oli abatakuloze omuntu akuba bukuba isimu aginoonya esimu yembase wali eriko ensambya asobola ogikubako n'abagamba kakalamu temuwa visa bo baagala olugambo ekyo genda okibuuza omuntu aludo isima yake atakimanyi ate isima simanyi nizoba namusooka okulinnya ennyonyi simanyi naye ayinza oba yali yansooka nate nze nagenda nga serebu nga buli kimu bakikiri yalinze enyuma eyo ne visa zonna bijjira wali babikoleddeko dda kati ezo visa zonna obeera na pulesa jagamba nti olwokuba yagala olinnya ku nnyonyi naye nga byoli yaba yasasula dda visa fee simanyi akina simanya bino appointment biki fee byonna aba yabisasula ode sente bateekayo kati ku visa ya UK ezo bwe batuziteereddeyo omuntu ng'omusingo era kyovala waliwo twali tugenda okudda yawo nono bamuyite mu Peace House gaye yali abeera mu London omo sai gaye kati yabadda Rubaga South simalo MP Rubaga South simaye mu pibi kyoyo gaye omumpyo bawazala toto kakati era kati twalinze kamiliyoni n'abalala abo bali bangi kati teyasasula sente zaffe yasasulako kamiliyoni yagobawa visa fuluka federa terayo sente za backup zali kati fene batatuwa era yuko bali banyimide visa awo kanenze visa ebisinga byalinga na bigonza kati bakubire kasegundi emalaba bankubire malaga network nadda mune kubira abasajja nentuka nenekoso ngo wajo jja tuli ku mutima ekyanyamba show yali ewedde nga tudda Kampala nesinga yali shot enagwa nali sijja performinga nage mundeke na mweze nebizibu byange show yange yona bali bagisse bajja kuva era nandigenze ku stage natandika kuwoza mba nkola comedy nga bagamba yakuba simu natandika tuga yana gwa communicate nayo gaya yali atukolera kubya visa akagayi kali ka block ke era bakakyali ku mulimo ogwo simanyi koke baba selector Ivan oyo mwana waddalude mu bintu ebi Selector Ivan yali azise South Africa oyo Selector Ivan era bwakwata ku visa yo gundi appointment byo obanya bino yitamu experience jaina kati Selector Ivan kakati tuba tuliawo nga tuddamu baddamu babikyusa era mukatabo kange singamba denka ina nandi kulaze era singa wangabi njakaleta mu party eziddaka olaba mu visa yasooka kati naddamu nakyusa tudeza kuyoba zijukira bagamba 13 zali 13 yali Saturday silwerabira nga bagira bale nga badamba ku processinga nga badamba kuba babazokuwa abazungu bo wali zone wali bikyuse bino bwe bole byaga nawo kati ne tuddamu ne bakyusa okupi wali bole ne tusone bajongerayo okumpi wichinga mmeka mu maaso kati nga ino okuddamu okulanga kyova show ya musala nandi bache kyatuvirako ne ba promote obutadda mutwala ba comedian bangi nga balowooza bati comment akola sente information bagijjawo nenga yali delaying kukyusa kifo kola bikikubuzabuza bana Uganda egamba byalimu okubuzaabuza
mu kyalo era kyovala kati abelanda basinga kutwala bayimbi bakomedian balowooza abapromota balowooza comedy tatunda mutakola sente ninga abantu baagala oseka naye olwokuba tebalina kyakukola bapromota bebabategeerera tubaleetera kino tubaleetera kiringa bwobitegeera kakati tuba tuliawo nga visa ekomyewo eyokubiri nga bagisuddemu era obutabo bama yadda nabutujjako nebuddayo era awo ne bakubamu endala eyaddala kati awo tubalya buli lunaku seebakana waka bagamba waayo omuntu babbi bannumbayo nayigira kumpi n'ekibuga nengera ali mu kyezi neneggali abaye tebantemako omutwe yali azunga mbibaala nagula buli kimu kyenjaga onywa nemmere nenyingira mu woteeri nenebaka sagana kunkubira bayinza okukubikirawo nnyoko nesimu nenjirekamu akanyonyi naninga yali nyedde ennyonyi akanyonyi oyinza okubikirawo kitaawo banyoko nno ate batabyononye nga ate dokola olunaku lwogenda olinya ennyonyi olaba bakubikira nnyoko komeki ekitegeeza nengamba ennyonyi simu yiyo buwalawala buno kakubirawo nekajja mu hoteri nekakubako pasipooti yo oyinza okala osulalako mbuokolera sapa from Uganda kumbe bakasindise nekakatolina gyolaga nekagiwamba nebaka mu hoteri nenga buli akakona nkawulira ate nayo sebakayo mu hoteri era nalinga eyekweseyo nga buli akali ewekawulira nebaka oneiba ate yali awo kate yafuukide zike ali ku lusozi gambalagala afuuse zike ninga banjagazaki baki banjagazaki kakati buddage nekolaki ninga banjagazaki kakati ninkolaki nga tebukya nobudde nobufuukide zike obudde bukya tulina ennyonyi tulina girinya ku makya yali yakumakya zaali sawa ba 7 za misana oba kumakya yali yakumakya yakkeera yali yakkeera era twatuuka kiro mu nzijukira era London yakkeera nzijukira baserabidde kati nenkeera ku makya ku airport naze nasooka ku airport nga ninga gy'olinze asikaali waawo nentuuka nga ku airport enyingira buli kimu kwegamba nga bukirasera njala checking in ensange oyinza odira eyingiraawo ebintu nali simanyi nnyo bisoma bulungi omaye interprinting okusoma n'okuvuunula oba okutegeera n'okumanya byanjawulo bayinza okusamuninga ebbaluwa ya kooti bwe noolaba nga oluzungu lwosomera naye nga ate birala ezo nabamala biwalooya alina professional gundi eyo n'abitega n'akunyonnyola kakati nga babiina tikiti zuziina buli kimu byonna bimanyi byonna simanya boarding pass simanya biki bazikuwera wali eri byonna kanyentukayi nembeeraawo naye nga boyi nemmere sikyayagala kulyawo ani eri emmere ye Uganda tokyayagala oba enjala ebulirawa mpulira nsolo kitegeera okitegeera enjala ebula kugamba nga olabira ddala Uganda tebalina makulu ennyonyi London bwogimanyi London bano ne batandika otuuka niyo yasooka otuuka kati abalala bo bakerekera kayasemba nayo mbanda oti kyampamirevu dana nalubega yali asula Ntebe Road nga mu budde nga atuuse bo batuukira kubo bali dana yali alinnya dda ku nnyonyi kerekere manya kyampamire nenga alinnyako nenga agenda mu America yali agenze soma kati kerekere nange musajja waffe nga ffe tutalinawo nnyonyi kati tulinawo nnyonyi era simanyi kerekere yatuuka ku airport nga oba yasooka kwerusa nga mweru ati awe mwatukira ku airport kwenyini ogenda otandika okukyechinga ini nga mweru nga kerekere yerusiza atya akanyiriro katandikiddewo mangu ddala wali eri gambye buli kimu nga kitambula bulungi nnyo terimba ate ne passport erimu kino buli kimu kyonna kyekyo nafuna obuzibu kati nenkola ki ebyonna nga bitambula bulungi tukyekiga ini tugenda wali eri ku duty free maduuka awo otuuse erimu kasita obala okukyekiga ini wano buli kimu noyingira n'osala wali bakujjako eriiso kasita oba tokyadde eno olwoba tokyali munnauganda ani yakutwala ku airport wetwala kuyapode nagenda mumoloka yange nalina kyalo wange yantwala kwa DJ Robex okukyezaawo navuga moloka yange nakomo nagikumira kukyezaawo nengisoma kyezi duddewo nnyawo wenjigiririza abaana bange kati netutuuka ku airport ne tulinnya ne tugenda bali mu DJ Fili nenge nnyonyo girengerako wali kati nga ziriwo nnyingi awo ziriwo nga 3 nga ngoba yeriwa nenga kata nga tennaba natuuka nno tugenda mutenatuuka ffe yali etuuse naye nga gyepakize sigiraba yaliwo eri nga bamaze ogikirininga awo nga bapangulako ebintu nga ate kati gye tugenderamu bajooca basiru nayetala nga bajooza bakola naye eri kuwashingibbe
nga njirabako naye nga ennyonyi ekigendeetera okuba ekigifudde ey'enjawulo kata luli nalinnya ka Rwanda Air kagenda kakankana biwawaatira oluwulira mutima tegukubira kumu bwewowoolo kataago kati eno eyo era kata nnyonyi zayo eziva wano ziba ntini ezituuka eddoha eziba sayizi ntono naye nga ate zezenkana Rwanda Air nga zibeeramu comfortable mu kata nga bwebimanyi tutuuka tulinnya awo kasita yasitula ne nga tuyingira Doha twamalawo obudde buubwawo paka London. Oyingira ekibuga London? Oyingira ekibuga London twatuuka bukya nga bukedde nga okiraba wali ennyonyi ekkirira bweti oba yali efubutuka ku lusozi lwawa nzijukira era nga nze ne mu ddirisa seebaka ne munyonyi nasumagira nga waali tebanzijamu ne bankasuka bambalaba naye nga bakawa oli musiru n'okwetegereza era tulina ensozi zetwayitangamu zonna ensozi engambalaba ku makya kasita bwakya era tuyingira nyonyi etambula mpola nengayo kiki babalakazi era naniyo noba ogira London bridges wali mu bbanga jukira ebisaawe biri wakati mu kibuga oba kiri mu East London oba East London betandika okwetoola ate bateekane nga babalakakiba tebaba tuganye okugwa gwe boyi wali ero ate kati awo no batonatuuka mu nsi kubanga osootukayo ne bakudipotinga deportation ogimanyi bagadda gwe eri emasaka naye era bana omuntu gwa deportinze abe asokuba era yetaga counseling okumunya okukivaamu okukivaamu batanga tatambula nnyo aba yetaga counseling ukawali eri ekingini ebikimu kyonna process bamoshi bali organized moshi bali organized buli kimu bali bakisasudde mu budde ebikimu byonna tuyingira London batadde mu kibodoka awo wali ugaba mita padedi kayateka nnyo alabirira wano naleta alina ne kamera zakola namulaba namusa mu ne Jeff Chiwano video ya kana akawala akana akatoka kapinki ene alfadi cha black alina mu company kama ne muno ezimukolera musajja mugeza aludera ne padedi yazimba London Bridge ebyadda ya reporter wadda siwaleero kakati padedi atwaniriza ko airport naba tupatuzunzizaawo era nga bomayibo mtuke London oba otandika temuddamu kustegeragana oba lwaki era nayo kere tufuse zikaawo tichampamira zimbika kunyumiza ebintu byakulimba kati champamira agenda atulimba yaberanga mu America jukira tusoko okulinya ennyonyi zeero kati atulimba ebya mu America byatulimba ebya mu America tibifaanagana ne bye Uganda manya ne bye London birala nnyo kati batani kutulimba ennyo kati unemployment nga ono mana omukulu ampamire abanyumize ebyeranda abanyumize ebye US andi kati mpamire yali bali bamuyita mpamire nga tabana muyita mpamire we twagendereyo yaita naba kujirete ogundi erinnya kalakita yaita najirete yali azanyanga 7 mendo yazanyanga mendo 7 kati awo nga yali bali bamusponsoringa ko mu America nga ina ka supermarket wakolere mu America yamala emyaka ebinga asoma comedy eyo character asoma eyo ko government state house ya sponsoring ene ya gundi ya ene yo mpamire ya ticha mpamire government ya okumwebaza nti ozanye bulungi oyo mpamire nona ko ba mu kimo okugenda ozanya nga 7 yasoka kudduka ne kwekanja kubo kakati kati atulimba era ngaba nagenti muntu mugende Bulaya mugenda muri ba mikwano mwagenda mwenda muri mugenda okudda ngate mukwatagana Bamire alese ebibye mukutulimba limba tomukayanya kulimba ate byakugamba byo mu America kati fuba tukanga tuwoza system yemu yatulimba nga yagala otulaga ndi buli kimu wali fye kipya gyali kerekere ya musajja alinga musidise nga bera kusimuye buli kazeera nengera jana akayana bwa no olimba kati ate jukiro mulimba asana mukiriza tulimba nga omukayana gagwe tomanyi ate nga anyiga nga omukayana anyiga yegundi ndayana na batanza afunye bachalibe bagenze otetenkanya agenze kutikula tafali bamututedda abataddi fe yatutadde dda bomutuke buli mwaba bibye nekerekere yande ko banena agenda gamba buli mwaba ne mikwano jeri naga nkwagala weka tugene nkukoleyo ka shopping akutwala weka bwe mugenda mwenolo abajja lugwamu kabaso kala batajabba guli ate meta ye yoliye mukwano gwe era kale abera laga kangene nguli echali wangu benga toba bitika nakutwala weka kati kerekere waliwe yamutwala awo ne yamutwala la muzunza twama yande twamla bana luvanyuma kati ne mpamire bana waliwe yamutwaka nange wabero achali wange era yefanu wange yajja nena antwala kugamba baba okanya we musinkana ku hotel kaongezi ngameze kwebaka abamu basula nayo tumuye nalekanga jigade nagenda asuze bamugeja tuliye tufumbi tukufu era bane bogende Bulaya bawangu akutta
ngoli mupya andi onera kutwala nze ndifaniwo Kapale ja utikwanirize waka ogenda bugenze boko bafumbye ekimere bakuwadekea bwo butuwo buwangala babwangu bwakulya tajamalo kulya kwito banga ozumba buzungu nifaniwoze dozunga kati batwala yero batuzunza batwawula nyo era kugamba olona akawala bakaita Flavia akekatwala ko kisawe kya Arsenal nekatwala ko ku kya West Ham United kerekero bati yali omutwala ku kya Arsenal kwa yali wa Arsenal kuvadda manya magun Chelsea era yakitwagala okuda akomona emijozi bichi yaba awone mwawukana nawo kati yempamire kasatu ka ku kya Arsenal jukira wa Arsenal kati nze ngadi wa United ngana genda ate walanga 40 United baita Manchester ngokuva we mwali ngoinga 40 banga ugenda okuva London okutuka Manchester wala kati ngisesagenda yo tiwatabwana saso nze safuna antwala nerabira okole Chelsea no nenkingira ntukirambula necha West Ham yekerekete twagenda yo ku Chelsea twafuna cha awo nituberabira osho bagikyusa nnyo yamusalamuko olwensonga ndi kifuba kyusa nnyo nengera siteyafuna okusinzira ninga abantu bali mubawe momwera mundu zange bibiri ewe bibiri Lafre shozeyo ziba zinakubera ngayo akati royo legacy bisere yali teriwo oba yaliwo naye yali tenda bakutandika ndoza ko kutegeka bivu wakati njira bebera mbuye kati njira tekamo kati yolana bakikubira ddala kati atabantu kati noli ngona basa sude pound 10 oba 2 basa sude sene oba 5 so kati bakikubira ddala era nalo kwera next expenditure bali nene okupakira abantu kuba mekoba pakira basa suya visa kusasula bichi sasula izi sende zizo otakayo musingo sende expenditure bali nene accommodation kubalisa paka naye kirungi kyeyo nti olusi bamanyi no bookinga hotel nga za kiyaye okulaga emba senti bantu bali well organized bagana moto otuke eri mikwano gimutwala mikwano gimutwala ne kati for ya tupangisa hotel ne yo mukibuga kubaga twatuke nga wali empaka za rugby competitions za rugby nga hotel zona bazizemo bazibona zijjude zero kipaidi na twale yo sima ka hotel bali bakaita holiday sima bichi eyo ke mukyale yo tuita mu minimino zembalase yo je twasula era ngo linya train ndo na tuleke yo mpewo ngeri ngolabula kata uninga kanyirira nengola bakabwa dikali bakadde bakadde we kata je twasula era yo mwala yatuchimayo bambi na tulambuza lambuza ninga ye promoter ali busy ate ba promoter be bla usinga shoka system emusala enkera mbati mina sanyulie todda mukumuuliza no kubasibula abasibula obanga bona twala omwala mu lodge osasude lodge yo ya bay choke chiwala chibale chinyira chikuba ne chikudisappointing nosanga waka 0.0 omale kusungo bana to oyiza no mwekera ku machi oyo waka mumutegerera waka bingi wonao bakode byosubira nga ntinguza iPhone ne bintu byenjisubira mu kadi toka buli ayine simu kakalamu akwesa app zonna ero sako app nkwesa ko nganya kadi wona bakwesa balina iPhone 13 etaga yo iPhone waliwo bakula iPhone 13 nenga amanyiko wa Samsung A50 bajita Samsung Note 20 Ultra eno kati eno osoji bango ndikozesa ko etaga yo Samsung oba iPhone so kati iPhone ali kati zaba malo bana bakajja kweraga kulaga mapesa nene chima no yamanyi sebo lwakubaka ate bojifuna onajifuna nga Vietnam zimwe ebika olajifuna mu bike bya byalite ne Uganda fake Christmas gift abana bajinjiwemu milioni 2 kitundu bate bakuyiseko so kati kisinza bojifunye bojifuje buli muneze 3 so kati netubera mulanda ni omone tulambala mu bichi ne promoter nga tukyamulaba era twadda mulaba nga atuwekera ku airport yali busy baba werekera era yali stress ne shot yagikola mbulungi sente era situ no kwerekera atuwekera era bakwerekera no nzo kubulabula ko ne ameka swat ofulumye nali mwe buzalachi bakuwerekera ndozo balavu kumba yagalo obekeswa ndi ajayo omusingo gwe asasulayo kati zenga abanga na care kati abula nabula ntojadde mulaba kuba aze je musingo gameke so antoina wotolokedde zena wale abanyeke eri kwabo atoka musiza sekubona yamuye twamusibule yatusibule abagaloka avao gambe ate osango akamira abalindiriza nyegeze oyinzo kala swazindira lobukamula ogwa mu kitogo